Bannayuganda ke kaseera tusituke tubeeko kye tukyusa. Mu kaseera kano Museveni obulamu bwe bulabika okuba buli mu lusuubo nga n'atera okugenda okusinkana sitaani we kubanga tagenda kusinkana Katonda we nga bwe tubyogera. Bwe banasinkana Katonda Museveni taliimu. Museveni ayagala kugenda okuseerera ati aseerere n'eggwanga Uganda. Nti era bw'anaaba amaze okuseerera ati eggwanga Uganda terigenda kugenda mu state of emergency. Olwedde nga yakwata dde obuyinza bw'eggwanga Uganda bwonna nga yabuteeka ku bannamagye ng'era mutabani waateekinga buteekings over nga tebayise in any process nga tebaligamba nti oba vice president yagenda omuddira mu bigere oba prime minister kubanga bw'otunira prime minister ne vice president abo ebifo byabwe baabinyuunyuuza dda tebirimu yadde otwanyi n'otumu. Embeera eri mu ggwanga Uganda n'engeri parliament gyeri ku panic okuyisa amateeka agatasaana agali unnecessary, amateeka agateetaagisa, amateeka ag'ekisiru, engeri parliament gyeri ku bunkenke gyeri mu pressure ey'okupaasinga buli kiteeka ekijja buli kiteeka ekijja naye nga buli teeka lyonna eriyisibwa teriri ku feva y'Abannayuganda teri yeeyana yadde weliyambira ggwanga lifevalinga omuntu ogu mutabani wa Museveni. Golooza lwaki Museveni ekyamazima naye kennyini akimanyi nti obulamu bwe buweddeyo. Museveni naye kennyini akimanyi nti obulamu bwe buweddeyo bw'anaavaawo nga tasoose kulekera mutabani we buyinza mu mateeka. Eggwanga Museveni ayagala kgenda nalyo. Museveni ayagala kgenda okuva mu buyinza bw'eggwanga Uganda oba afudde oba akoze ki afe n'eggwanga. Nti ne bw'anaaba avuddewo tekigenda kwetaagisa ggwanga genda ku state of emergency. Gamba nti oba bateekewo akalulu mu myezi 3 oba mu myezi 6. Eggwanga olwedde libe nga liri mu mikono gy'abannamagye. Kyova olaba aleeta etteeka lya political party amendment bill okuggyawo etteeka eribaddewo erikwatagana ku by'okulonda n'ebibiina by'obufuzi. Anafuye ebibiina by'obufuzi byonna ebigenda okuteekawo embeera nga yamaze okuvaawo ate n'akwata obuyinza obuyitirivu n'abuwa amagye ne mutabani we. Nti ne bw'anaaba avuddewo ebibiina by'obufuzi bijja kuba binafu nnyo okusindiikiriza mutabani we oba okusindiikiriza regimu ye. Kati ali mu kuprotectinga regimu ye through military. Agimilitarizing batuteeke mu military regime nga tannavaawo naye ng'ekyo kyonna kiyitawa nga kiyita mu mateeka kubanga bakimanyi mu nsi yonna military regime tezitera kukkirizibwa tezitera kubeera legitimized by like western countries. Military regime tezitera kakasibwa mawanga gabweru nti no gavumenti. Kyova olaba ayagala kuyita mu mateeka ateekewo military regime nga bukyali nga tannava mu buyinza agiteekewo in democracia. Oba mubitegeera bannange. Ayagala kuleeta mateeka ga UPDF nga gawa UPDF nga gawa obuyinza ab'amagye bangi nnyo nga gabawo obuyinza bungi nnyo ng'era etteeka eyo likulaga nti likontrolinga buli kimu kyonna ekiri mu ggwanga Uganda nga civilian toyinawo yadde akakisa. Ne bamala ne bakuleetera n'eriri erya political party amendment bill nga bajjako political parties obuyinza bwonna bwe zirina mu ggwanga Uganda era nga bwonna bulina kudipendinga ku ruling party. Ruling party baginyweze with UPDF baginyweze with military regime with military rule with military bagiteeka mu magye gokka ruling party jule magye gokka. Kati bakwate bino ebibiina ebirala byonna eby'obufuzi agezezaako okumenya ebibiina by'obufuzi. Tunuulira FDC eri mu party 2 tunuulira UDP eri mu party 2 tunuulira UPC eyo yagizinga eri mu nkwawa. Kati NUP yebadde mulemeddewo yebadde mufuukidde akayinja mu ngato ng'emaze okuspreadinga mu bavubuka bonna all over the country. Kati ayagala gikwata aginafuye naye agiteeke obuyinza bwa NUP oba n'amaanyi ga NUP agateeke wansi wa ruling party agiwa amaanyi ga UPDF g'amagye ebeere ng'ekulemberwa amagye nga tekyali mu ngalo za civilian ng'ekulemberwa amagye akwate NUP oba akwate ebibiina by'obufuzi amaanyi gaabyo n'obusobozi bwabyo bwe badde buyinza okuyitamu okununula eggwanga abiteeke mu amaanyi gaabyo agabijjeko agateeke wansi w'ekibiina kye ekya NRM naye nga kikulemberwa ki magye. So that nti amagye ge galina otukontrolinga ge galina notuwa ekyokukola ffe ate abagavuganya ge galina otulagira ekyokukola nawe we tugenda okkikolera ge galina otuwa ekiddako.
oba mukafuna ali mu kutegeka soft landing eya mutabani we just in case bwazikirira mu mubiri azikire n'eggwanga tewabawo yadde state of emergency eggwanga lisigale nga litambulira ku regime ye byali mu kuteekateeka naye byonna ng'abikoze mu kisuru kye bayita demokrasia kubanga military regimes ebiseera ebisinga obungi ziyita mu kuwamba nakwata buyinza nga basse bantu nakwata buyinza lwampaka without a will of citizens kati bo bano baagala kireeta mangu kyovola baba papa bakireeta mangu nga bakiisa mu parliament balage nti ekintu kino kyayisibwa mu demokrasia bannansi bakikkanyako which is not true. Demokrasia wa Uganda ali nti ate majority be batayina majority mu parliament minority ate be bayina majority mu parliament bwekityo bwekikola oba muntegedde akwata Western Uganda n'agikutula obutundu nga bungi ne bafuna majority n'akwata Buganda ne Busoga gye batamuwagira n'atagikutulamu ne bafuna minority kyovola banti mu Uganda the majority people the majority citizen they are not the one who have majority numbers in parliament but minority people in Uganda they are the one who have majority number of parliaments oba mukategedde kati kyekiriwo kyekigenda maaso mu ggwanga Uganda ekuvuga speed tesobola nakuleka kubeera mu bannanga I don't know kyekiri mu ggwanga ne bwolaba Anita Amonga akukuta ababaka bavudde mu parliament naye Anita Amonga akulaga ali mu kugayisa amateeka agamba Nail have it yeah no one is saying no kubanga waliyo party emu bweti ya NRM oba mukategedde NRM eri mu kwetegekera soft landing kubanga bakimanyi tebakyalina buwagizi mu bantu kubanga bakimanyi eggwanga libakoye ate ne mukama waabwe nanyini pate akaddiye esaawa yonna anaatera okuzikira bwe kaba kataala amafuta gatandise okkendeera kawuunyera buwuunyezi kati mwamulaba jjo bwe yali ekkololombo batongoza magye batiisatiisa yenna nga takyasobola nakwogera yenna omulaba embeera ze ez'obulamu nga mu butuufu zeeraliikiriza kati ali mu kutegeka soft landing nti ne bw'anaaba avuddewo eggwanga lisigale mu mikono gya regime ye ate mu mikono gya mutabani we ate wadde tuli mu military regime naye ng'eri mu mateeka kyebeyitisa demokrasia oba mukategedde so that western countries zimuteekako kabuli abe ng'alina defense nti kyayita mu mateeka nti kyajja mu mateeka era kyayisibwa mu mateeka oba mukategedde kubanga military regime ziba zirwanyisa olw'okuba ziba ziwambye buwambi buyinza without a will of people okitegeera kati ye ayagala kulaga nti no it is will of people okukkiriza babere mu military regime kubanga ayagala kiyisa mu parliament before nga tanaba nakufa Museveni ayagala kugenda na ggwanga lyaffe tabeerangako patriot tabeerangako pan African tabeerangako biki but is just opportunist yeyagaliza yekana family yayagala family ye yebebeera super power in East Africa but it will not work teri maje gali gawangudde bantu ekyo tukibakakasa